mulaba eddwaliro ly'e Kawempe kye likola. Omuntu afa omulaba, omuwala ono twamuleese mu ddwaliro kumujjanjaba naye alaajana olw'abasawo abataliiwo. Abasawo tumututteyo, abasawo baagala kukuba, bafumba n'amazzi agookya bayiire abazze okulabirira abalwadde baabwe waneeni. Ndowooza mulaba eddwaliro kkalu lyonna muliraba. Mulaba baafande tebabirinako, tebasobola wadde oyamba ono omuwala. Ndowooza mubiraba, abantu mubalaba bonna mu ddwaliro kkalu. Budde bwakira abasawo tebaliimu, naye nga abasawo babawa ssente bajjanjaba abalwadde tebalinamu. Ndowooza mulaba omuwala alaajana naye tasobola omukwatako. Embeera eri mu madwaliro ga Uganda wetubagamba nga otwagambye programu nga weeri tuvuddeko kumusabira wali n'okubanga abanakibiina kya NUP bamukubako eriisa ebivannyuma awo ku kibiina e Makerere Kavule ku headquarters z'ekibiina Makerere Kavule. Then lujja kuba lunaku lwa nkya ennaku z'omwezi nga 19 ajja kubanga agalamizibwa mu nnyumba ye ey'erubeerera eri Rimi Bunyangabu district. Era abantu bangi bamwogeddeko naye mwana muwala Olivia Lutaya ye ali mu maziga meereere era ng'abamu batuse n'omuwoninga nti munnange yayina second chance ayogere bitono nti munnange tomanya bayinza ate okuba nga ate gwe banoonya. Tutandike naffe tulwane tuwette nga ffena tuli bana Uganda. Bana Mzee Museveni mulekere mugala w'ekibiina kya NUP mutugambe nti tewali akkirizibwa kuvuganya Museveni. Constitution y'eggwanga etuwa etteeka ffenna okuwagira buli muntu gw'ayagala. Lwaki abawagira Kyagulanyi ffe abayisibwa bubi? Mutugambe nti musango, tumanye nti bannange musango okuwagira Kyagulanyi n'okuwanigira ekibiina kya NUP. Kuba naffe bangi bazze bafa. Gavumenti eveeyo etulambike. Kuba si yasoose tuzze tuziika bannabukenya liita ng'ate ababatta tubamanyi. Bwe tunaavaayo naffe ne tulwana kye mwagala Uganda efuuke matonga. Bannange mulekere, banaye tubasaba mulekere. Bwebityo munnange Olivia Lutaya era mu bigambo ebyo tufunyeko ne maama w'omugenzi ng'agezaako naye okwogera nga munnange ennaku n'ennyiike nga kungubagira muwala we. Sina engeri ensobola kubiddamu, sina amaanyi, neebaza abantu be nga bamufuddeko kumujjanjaba. Mwanange abadde mukwano gwange nnyo anfuddeko, yabadde anyamba, yabadde buli kintu kyonna. Yeebaza Katonda mu byonna nga mututte, sina bingi byokwogera. Mbayebaza banuupu nga mumuyambye kumujjanjaba paka lunaku eyatuse kusuleka mu nsiga. Katonda mumuze emirembe, sina bingi byokuvuga. Munnange anfuddeko mukwano gwange, sina bingi byokwogera. Amazzi gayike, sina engeri nsobola kubiraba. Munnange andese. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era bwe tutyo tusabire n'omugenzi Mukama abe nga amuwa ekiwumula ekirungi. Nga tuvuddeko era nga tweyongeddeyo mu mawulire ag'enjawulo, ye Madamu Teacher Honorable Betty Namboze alina obubaka bwabo mwenna abeggwanyiza kadi ya NUP.
mu bigambo bye bw'ati Ero wagamba. omukulembeze waffe mu kwejja mu busibe Kyagulanyi Ssentamu taliiko yamuvuganya, n'olwekyo tuli very clear nti buli ngeri gwe yagenda okwesimbawo kuba pulezidenti ku kaadi kyova olaba nze nga sinnakuba bifaananyi byange kati nkubisa bya pulezidenti era byentambuza kuba nze tebannampa kaadi era kyekimu abantu abamu batimba ebifaananyi bingi nnyo nga tebannamuwa kaadi kati bagenda omuwa kaadi oba obutagimuwa ng'alaba yateekamu dda ssente ki naye otimba nyingi nnyo bafuna kaadi nga yateekamu dda ssente nyingi nnyo ng'okumugamba okuvaamu awulira nga amutta so nga ye yakola ensobi pulezidenti agenda mu Uganda yonna naye abadde tannatimba bifaananyi ye nomination ezize za mu October gw'oli kansala wa Muluka ekifo mukiriko 7 okubya ebifaananyi ojjuzza Omuluka in fact obiyisiza nawo bitimbye paka Kampala singa tebaakuwa ekkaadi because bw'obanga bajja kansala w'Omuluka okulondako kwa March olina obudde bungi nnyo bw'okuba ebifaananyi mu maaso awo ekinjogeza bino bannange nti twewale nnyo okuspendinga ssente nnyingi nga tetunnakwata kaadi because singa tebalonda gwe ojja kuyisibwa bubi kati ennaku zino ne bw'oba onoojeema ne weesimbawo nga independent naye ate okubuulira abantu nti ebifaananyi byo biri ebiriyo ebiriko manvuuli ate kati tebalonda manvuuli ogwo omulimu ogwo oli gukola otya Ndowooza pointed loud and clear abagamba nti muteekemu ssente. Lwaki muteekamu ssente nga tonafuna kaadi? Sooka olinde bakuwe kaadi then olyoke otokomose ssente. Ate munnange ono ye mutunzi w'emmere agamba nti yalabye embeera ng'esukkiridde ne yeesowolayo n'agamba nti nganze omuntu ayiseeko mu buzibu ebityo njagala ekifo era nja bakolerera. Nze kisinze okunsobolayo nganze omukyala omutunzi w'emmere funa okusomozebwa okungi okw'amaanyi olw'embeera eri mu ggwanga. Ebintu bya buseere nnyo ng'ate ebiseera ebimu tetufunamu. Kati nganze ow'emmere abakyala baali bakinsaba dda naye nga nembagamba mulindeeko mala okweteekateeka obulungi oluvannyuma ndyoke nveeyo mbakikirye nga w'emmere era bafunye essanyu lingi nnyo okulaba nga ow'emmere neetabye nga tebalinze avudde eri mu ofiisi kujja ate eno kusaba ne bakola ki. Ebiseera ebisinga obungi bajja ne batusaba naye ate ebiseera ebisinga obungi ne batukozesa ne tubakolera ne tumala obbakolera bwe tufuna ebituluma tebadda n'oyagala omugambi n'omugamba munnaye n'embeera ng'ekaaye. Akatale tulimu okusoomozebwa state council abaana abavubuka abali awo asinga obungi tebakola kwegamba. Nze nvuddeyo nga munnakatwe amanyi munnakatwe amanyi katwe nga bwetambula geto za katwe buli geto yuti yonna waali manyiwo waabeera era kyensuubira kinja kubatuusaako buli kimu amaloboozi ne kiki balina okukola okulaba nga tutwala eggwanga lyaffe mu maaso okwegattira wamu ne pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu nga tetumulekeredde abo bonna ba geto youth tujja kuba tubeera nabo okubeera nga tutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Nga na kano akalulu akalindidde ak'omwaka guno twafuna okusoomozebwa kungi nnyo mu kalulu akawedde ak'abavubuka nga batuleetera amannya agatategeerekeka neera twalaga obuvumu okulaba nga zooni ezisinga obungi tuziwangula. Zooni era ezaalimu aba NRM abaali basinga obungi ate nga bakulembeze bakulemberamu balemererwa okubeera nga bajjamu obuwanguzi obutwala eggwanga lyaffe maaso. Okay, tuline Mama Katwe avuddeyo kubanga akiikirira Bannakatwe n'ebitundu ebiriraanyeewo emikutu gy'oliko ajja nkyukakyuka baganda bange basebo ne bannyabo. Ekisinza okumugjayo kuba nti amaloboozi gaabwe tegawulirwa
n'abajja babadde bajjanga ne beesimbawo nga tebatuusa birowoozo byabwe eri gye birina kutuuka bo ng'abantu ba bulijjo banga ba wansi ensonga lwaki avuddeyo okubanga akiikirira ebirowoozo by'abantu ba bulijjo n'okuba ng'atuusa amaloboozi gaabwe. Maama Katwenze lyerinnya lye namuwadde kati. Kano akalu ke tugendamu bakayita protest vote. Abantu b'e Katwe beeteeseteese okwenyigira mu kalulu ka protest vote okulaba nga tununula eggwanga lyaffe si Katwe yokka oba abantu b'e Katwe n'abalinaanyeewo n'emiruka emirala. Miruka nga ki? Nsambya Lerwe, Katwe 2 ne Kiganda beeteefuteefu okubeera nga tutwala pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu mu ntebe era okukola n'amaanyi nnyo. Akalulu ako tuyina okukakuuma, tuyina okukalonda ate tuyina okukabala. Ate bwe bakatubba tujja nakabanja kubanga tukayina mu bungi. Guno si gwe mulundi ogusoose pulezidenti waffe Kyagulanyi okuwangula. Awangula essaawa yonna ne bamala ne babba mu bbe. Naye ku luno wagenda kubeerawo ekyenjawulo, tugenda kusitukiramu abaami, abakyala, abakadde bonna ekintu ekyo bakiriko era omulamwa ogw'amaanyi ogw'ekitalo. Okay, idemo obaddiremu amanyago nga tusibula tugenda kuba tukomawo ne parties ez'enjawulo nga twongera okumanya biki ebiruma Katwe na nsonga lwaki ovuddeyo okulaba nti amaloboozi gaabwe gatuuka. Tujja kukomawo mu bitundutundu eby'enjawulo, so baddiremu amanya obasibule era tujja kuba tukwatagana mu maaso awo. Erinnya Nasolo Aida, omufumbi w'emmere mu katale ka Ssaabasajja Kabaka ak'e Katwe. Okay. Tetugenda kusukaawo, tugenda kuba tukomawo mwebale kwekuumira ku mikutu gya nkyukakyuka yonna gye musinzira okuba nga mutulaba. Tujja kuba tumubakomezaawo Maama Katwe okwongera okuba nga tuwayawayamuko naye n'okwongera okumanya ensonga eziruma abantu ba bulijjo. Takumira mpeera batukuumire katukomewo. Nga tuvuddeko olunaku olwaleero Secretary General wamu ne Leader of Opposition nga kwotadde ne mukyala amanyiddwa nga Dr. Rina Zedriga bagenze ku Electoral Commission ne banona nomination form eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Basawo ne banyabo olunaku olwaleero tuli basanyufu nti newankubadde ffe nga NUP bwe mukimanyi tuli mu kukungubaga olwamu naffe Marinos gwe tugenda kuba tusabira akawungezi ka leero, naye era tuli basanyufu nti protest vote tukitandise olunaku olwaleero nga tunona empapula zino zetugenda okukozesa okufuna signatures mu ggwanga lyonna okusobola okunominatinga president waffe ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert. Signatures zino ze basabye ffe nga NUP tusobola n'okufuna emirundi nga 1000 kubanga buli omu abadde yeesunga abaagala tubaleetere forms zino era tujja balaga. Abamu tugenda zireeta mu lwatu ng'ensi eraba, awalala tugenda kukozesa laboratory style okulaba nga forms zino zibatuukako kubanga tumanyi zonna singa tuzireeta bwe tutyo bayinza okukola kye bakola luli bwe baluleidinga oba ne bwe balumbagana ekitebe kyaffe ne bazitwala ze twali tukungaanyiza ne batwala ssente, engoye ze baasangayo za NUP n'ebirala byonna byonna. Era katusuubire ab'ebyokwerinda si enteekateeka gye balina era okuddamu okubba signature z'abantu baffe ze bajja kubanga batuwadde. So buli omu olaba signature form zino nga zikutuukako signinga as long as olaba erinnya waggulu Kyagulanyi Ssentamu Robert ne National Unity Platform. So tusimbudde protest vote etandikira wano oba akalulu k'okwekalakaasa nga bwe tuze tubagamba si ka kinyumo wabula twagala kukyusa ensi yaffe tusobole okuleetawo Uganda empya kati gwe mulama gwe tuliko gwe tugenda nako mu kulonda okwa bonna. Mwebale nnyo. Enteekateeka zonna zigenda mu maaso era buli kimu kiri mu giya 2026 wala era nga tujja kuba nga tuli mu lwokano nga tuvuddeyo. Mwana muwala agambye nti ayagala okutegeeza abo bamugamba nti kimanyi oli mwana muto yeesonyiwa ensonga ezo bajja kukutta bajja kukola ki. Alina obubaka bubuno eri abantu abo. Waliwo omuntu omu azze mu inbox yange n'aŋŋamba okyali mwana muto olabika bulungi lwaki weteekamu bino ebintu nga example jampa yeeyoono muganda waffe yatufuddeko Alexandria Marion nga ye example jampa n'aŋŋamba ebyo ebintu bye mweteekamu bigenda bassa lwaki temuvamu ebyo ebintu lwaki temwesonyiwa NUP oba okitegeera. N'aŋŋamba okyali mwana muto tunuulira bw'otunula naawe oyagala kufa ng'ono oyagala bakukwate bakukola ebikolobero bye bakoze ono. Ekyamazima
bannayuganda basinga obungi mulowooza ebintu bino ebikolebwa ku bantu ba NUP oba ebikolebwa abasirikale abambadde yunifoomu z'eggwanga nti babikola bantu ba NUP. No, kino kiri wakati wa bannayuganda n'ab'ebyokwerinda. Eno ensonga eri wakati wa munnayuganda Ugandani n'omuntu ow'ebyokwerinda oba n'amagye g'eggwanga Uganda kangayite bwenti oba ne security organizes z'eggwanga Uganda. Bino ebintu eno ensonga eri wakati w'ebyokwerinda by'eggwanga Uganda, omuntu ayambadde yunifoomu y'amagye ya poliisi ne munnayuganda. Kubanga omuntu wa NUP asigala munnayuganda n'omuntu wa NRM asigala munnayuganda. Ekyokubeera wa NRM tekitegeeza nti oli Mukongo nti toli munnayuganda. Ekyokubeera wa NUP tekitegeeza nti toli munnayuganda oli mu Sudani, osigala oli munnayuganda. Okubeera munnayuganda ekigambo kyokka. Eno baaji eri ku kifaananyi ky'abasajja abo oba eri ku yunifoomu z'ebitongole by'okwerinda ya ggwanga Uganda, si ya NRM. Eno baaji ya ggwanga Uganda. Kitegeeza omusirikale yenna bw'avaayo n'akukolako ekikolobero, gwe nga ggwe munnayuganda oba akikoze wa NUP oba akikoze ani, aba akikoze ku munnansi w'eggwanga Uganda eri mwambazza yunifoomu. Kubanga baaji y'eggwanga ya Uganda eyawukana ne baaji ya NRM. Oba oli wa DP oba oli wa FDC oba oli wa NUP oba oli wa NRM, osigala oli munnayuganda. Omusirikale yenna ekyambalo ky'ayambadde kiba kya Uganda. Ne bw'aba awagira NRM naye ekyambalo kino ky'abayambadde no baaji gy'abayambadde eba ya Uganda. Kitegeeza buli kikolwa kyonna kyakola bw'akwata munnayuganda oba wa DP oba wa FDC oba wa NUP n'amuwamba n'amurepinga n'amukuba amasasi n'amutta n'amutulugunya, kitegeeza omusirikale oyo ebintu byakola oba ebikolobero byakola biri wakati w'ebyokwerinda n'eggwanga Uganda ne bannayuganda nga mmwe abantu, wabula si kibiina kya NUP. Kubanga we baali bakuba abantu erw'emiyaga batta abantu. Erw'emiyaga batta abantu era bawamba abantu. Drone eziwamba abaana ba NUP zagenda erw'emiyaga. Abantu b'erw'emiyaga be bakuba abasekikubo baali ba NUP. Abantu be bakuba ewa Ssekikubo, abantu be bakuba Erakaayi ewa Jeno Kayanja baali ba NUP, tebaali bannayuganda, tebaali ba NRM. Kitegeeza bwe bakola ebintu bino ku muntu wa NUP, gwe wa NRM n'osirika, kitegeeza naawe enkya bagenda bikukolako nga teri ayinza kwogera. Omusirikale ono aba akola ebintu bino wadde abikola ku wa NUP, kitegeeza bw'aba tarespektinze muntu nti wadde ono wa NUP naye munnayuganda yeetaaga okuweebwa ekitiibwa olwa yunifoomu eno gye nnyambadde, n'amukolako ebikolobero ebyo, kitegeeza ne wanaakwata ku wa NRM era ajja bimukolako kubanga ye tafa ku kibiina wabula baaji gy'ayambadde ya ggwanga Uganda. Omuntu ayambadde ekyambalo ky'eggwanga Uganda ekisembayo ekyokuntikko, kubanga UPDF y'ekitongole ekisembayo ekyokuntikko ekirina okukuuma bannansi ni whatever case, olaba yakozeeko ebikolobero oba ogenda kuwaabawa. Mu ggwanga Uganda abantu abatukulembera tebaduumira amagye oba tebawa mateeka, tebawa magye biragiro kujja butya bakuume batya bannansi, wabula babawa biragiro butya bwe bagenda okutulugunya bannansi. Order from above tukurepinge, order from above tukwoche, order from above tukube kufulu mu matu, order from above tukusiyage, order from above. Order from above ezijja okuva eri mu bakulu zijja zizze kutulugunya bannayuganda, wabula tezijja kutaasa bannayuganda mu buzibu bwe baba baguddemu. Gwe ne kikulekawo nga ggwe munnansi nga tonnaba kuŋŋamba oli mwana muto olabika bulungi naawe ojja kubeera ng'ono. Wiikiizoke nze sikiinaako buzibu kubanga no naye abadde muntu, abadde n'abaana, abadde ne famire. Gw'olowooza ebikolwa bino omusirikale oyo bw'avaayo n'akola ekikolwa kino n'akikola omukazi oba n'akikola munnansi munnayuganda, gwe wa NRM oba oli seefu? Kyogamba abantu be bakuba erw'emiyaga baali ba NUP naye tebabakuba amasasi ne babatta, ng'ate ababakuba b'amagye,
okumanya nti ekitongole ekyali kyebakuba kyali kyakuntikko nga kyekisembayo nga tolina na gyogenda kuwaaba okugjako okusirika obusirisi nga tolinawo obufunye bwenkanya. Ssekikubo yagezaako neyeererejja n'agenda ne ku fulo ya paalamenti neyeererejja, naye omusirikale yakuba munnansi amasasi n'amutta, nakati akyalyoka akyayinaayina. Kakati gwe novayo n'ogamba nti babikola ba NUP, kyogamba erwo emiyaga bakuba ba NUP oba bakuba bannayuganda, ekyokubeera owa NRM tekikujjako kubeera munnayuganda. Bino ebikolwa abakuumaddembe byebakola tebakuuma na ddembe, bano si bakuumi ba ddembe, kubanga mukuumaddembe tasobola kukola ekyo. Omukuumaddembe aba akola ebintu eby'eddembe kubanga aba yalikuuma, ye custodian of eddembe. Kitegeeza watuukira okukola ebikolwa bino aba takyali mukuumaddembe. Kitegeeza olutalo luno luli wakati wa bannayuganda n'abo abakwasi b'emmundu, teruli wakati wa NUP. Olutalo teruli wakati wa NUP, olutalo luli wakati wa bannayuganda n'abo abakwata emmundu, kubanga n'owa NRM kimuya bwe baali bakuba abantu olw'emiyaga amasasi nga babawamba mu ziddulo ne zisiiba ziwamba abaana ba NUP, tebaamanya nti muli ba NRM. Era nammwe babawamba era babakuba amasasi ne babakuba n'embale, kyemugamba mwali ba NUP. Era ng'oyimirira ku magulu abiri n'ogamba bw'aba NUP mugenda kufa mu ggwewo, Kyagulanyi ali mu Batisa. Kyogamba Kyagulanyi yattisa n'abantu b'Erwemiyaga, kyogamba Kyagulanyi yattisa abantu egundi erakaayi. Eno ensonga eri wakati w'abakwasi b'emmundu ne bannansi. Wayambalira ekyambalo ky'eggwanga Uganda n'atakiwa kitiibwa ate n'atulugunya munnayuganda. Munnayuganda amutulugunya ayambadde ekyambalo ky'eggwanga Uganda. Oba mukitegeera? Wabula si NUP, kubanga naawe wa NRM kigenda kulya. Era nammwe babakuba babatta ate nga muli ba NRM. Oba mukitegedde? So eno ensonga muleme gikwata muginafuye nnyo, mulowooze nti ebitongole ebyokwerinda biri mu kulwanagana ne NUP, ebitongole ebyokwerinda biri mu kulwanagana ne bannayuganda. Gwe okubeera owa NRM tekikufuula mu Congo nti toli munnayuganda, anytime tebigenda kutuukako ojja kuba oli Congo. Ekyokubeera owa NUP tekikujjako kubeera munnayuganda, nti ekyambalo kino kirina okuwa ekitiibwa kubanga oli munnayuganda ate n'ekyambalo kya ggwanga Uganda nga ggwe bw'oli omwana w'eggwanga. Oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde obutereeva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusa kwona wole wonna wosinzidde. Sigala naffe tova.